tugenda mu business tip katukole bwe tuti. Kawenja mubwakedde mpulira atusomesa ku ngeri y'okulabirira mu business zaffe zisobole okutumbuka. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu bwakedde mpulira. Aliko 88 Chabasa tukyali mu kitabo kyaffe Naawe Osobola. Tubadde ku mulamwa ogw'okwolesebwa era twagaye nti omuntu atatwala birowoozo ng'ekintu ekikulu mu nsi talina kyasobola kukolamu anti oba tosobola kuyiiya. Laga nti ensi etalabika ye yasookawo Katonda n'ayagala okugaziya amatwale n'obuyinza bwayo ng'abuleeta kwene waffe eyaffe entonde n'ebirala bingi. Twogedde ku kwolesebwa omukulu Ssenkaayi okwolesebwa kuno yakuwa obudde era akuwadde treatment kyetwandiise treatment eri fair. Akuwadde obudde era olwaleero katulabe engeri gye tuwumbawumbamu mu kwolesebwa kuno. Ng'otudde wansi lowoozaamu bwe kibanga ekyennyanja kyatondebwa kuwuga ekinyonyi nga kyatondebwa kubuuka gwe watondebwa kukola ki? Ayinza okugaa nti kutambuza bigere. Lwaki oli mulamu? Okola ekyo kye wajja okukola oba oli mu kukola birala? Olagawa n'ebyo by'okola biragawa? Gwe bw'okuba mu tooki olengera biragawa. Okwolesebwa kujjira mu bitundutundu era kutuukirizibwa mu bitundutundu. Okuwulira kujja mu bitundutundu era kutuukirizibwa mu bitundutundu. Kyokola leero si kyogenda okukola emyaka 5 egiddako. Kyokka buli kyokola linnyo lya lujegere olukuyunga ku kiddako. Buli kyokola kati linnyo lya lujegere olukuyunga ku kiddako. Osobola okuba nga kyokola leero kirungi era nga kisanyusa naye kyekituufu. Ebimu ku bintu ebiziyiza omuntu okutuuka ku kyayagala mu bulamu bye bintu ebirungi. Ebirungi bisobola okuba nga si bye bituufu era tebijjaawo kituufu. Kino kitegeeza nti si buli kintu ekirabika ng'omukisa nti kikkirize ne bwe kiba kirungi kitya. Tokkiriza abantu kujja mu bulamu bwo ne bakyusa okwolesebwaku. Yingira mu bantu abalala naye weewala okufuuka bo. Sigala ng'oli ggwe. Omulabe w'okwolesebwa asinga ly'essanyu lya leero n'obuwanguzi obwajjo. Okoonye eddadi. Omulabe w'okwolesebwa asinga ly'essanyu lya leero n'obuwanguzi obwajjo. Bikulowoozesa nti otuuse era by'olina okukola kiwedde. Era omukozi yenna ng'akozesebwa ateekwa okwerinda embeera ey'okumwongera omusaala. Ekikwata abakozi obwongo ne baba nga tebakyalowooza kugenda mu maaso kwongezebwa misaala. November check kwongezebwa misaala. Kyewazaalibwa okukola kinene nnyo okusinga kyokola kati. Kino kikozese ng'omukisa okubaako ky'otuukako. Goberera okwolesebwako kebeera embeera ki? Sigala ng'oluubirira okwolesebwa. Sigala ng'oluubirira okwolesebwa kuli okuwanvu. Olwaleero tugamba tutya nti ebyama ku buwanguzi n'obusukkulumu wano nno nawo we tulaga wakulu nnyo. Obusukkulumu bw'omuntu tebuli mu bya bugagga by'alina naye mu busobozi bw'ebikolwa bye okukwata ku bulamu bw'abo abamwetoolodde. Osobola okumanya obuwanguzi nga bujja n'obuwulira muli. Ekitegeeza nti omuntu asobola okuteekateeka obuwanguzi kubanga naye muli obuwulira nga bujja. Tuwangula mu bulamu era ne tukola ebintu ebikyusa obulamu bw'abalala. Oluvannyuma lw'okukola okusalawo ku kiki
kye twagala okuba na biki bye twagala okukola mu nsi. Naye era obuwanguzi bwe bumanyika nga bujja n'olemererwa bwe kutyo kubanga okulemererwa nakwo kumanyika singa wabaawo ebitakoleddwa. Lwaki obuwanguzi butegeerwa nga bunajja? Kubanga ebintu byonna mu bulamu byatondebwa kuwangula. Mu kwetegereza ebintu ekiseera ekiwanvu ndabye nga buli kintu Katonda kye yatonda ku nsi yakikola nga kirina okuwangula. Ng'omubumbi bw'abumba ekintu, essanyu lye kwe kulaba ekintu ekyo nga kikoledde ddala ekyo lwaki yakibumba. Okugeza eyakola emmotoka yagiteekamu byonna ebigisobozesa okutuukiriza ensonga eyagikozesa. Kati nno ne Katonda bw'atyo bw'akola. Era toyinza kusangayo kintu kyonna kitonde nga tekisobodde kutuukiriza nsonga yakitondesa okuggyako nga waliyo amateeka agatagobereddwa. Weefumiitirize ku bino wansi. Toyinza kusanga kinyonyi kitasobola kubuuka kuba kyatondebwa kubuuka. Teri kyennyanja kitasobola kuwuga anti byatundibwa kuwuga. Buli nsigo eteekwedda mu ttaka eddungi n'efukirirwa teyeetaaga kugisabira okumera olw'ensonga yatondebwa kumera kuvaamu kimera. Bino byonna bitegeeza nti buli kintu Katonda kyonna kye yatonda yakitondera buwanguzi bwakyo. Kale obanga ebimera ebimala ekiseera ekitono ddala ku nsi abirabirira ate olwo ffe abantu ndowooza tuli ba muwendo mungi okukira ebitonde ebirala. Kaakati gwe kiki ekikulemye? Muganda wange wandiba ng'amateeka tugagoberedde. Ate bwe tutagoberera amateeka lazima tetujja kuggusa nsonga. Tweyongere mu maaso. Bino byonna bitegeeza nti buli kintu Katonda kye yatonda yakitonderamu obuwanguzi bwakyo. Kale obanga ebimera ebimala ekiseera ekitono ddala ku nsi abirabirira ate olwo ffe abantu ndowooza tuli ba muwendo mungi okukira ebitonde ebirala. Okusoomooza kwokka okwolekedde ffe abantu kwe kuzuula lwaki twatondebwa wamu n'obuwanguzi obukwekeddwa munda mu ffe. Abantu bangi bakeera okuzuukuka ku maliiri ne bagenda mu bifo bye bataagala ne bakola emirimu gye bataagala abantu ne babakyawa ne basasula omuwendo ogutabajjaamu oli ng'akaayana kale wano tukola naye n'essente ze batuwa ntono. Olwo ne babeera mu bulamu ebbanga lyonna nga si basanyufu olw'obutamanya nsonga ya kutondebwa kwabwe. Tebakimanyi. Kuba kyetaaga omulimu ng'ogukola oli musanyufu. Naye bwe guba nga ate okeera oga nti annanga omuntu alabye ate ng'oli awo ate kyekki ekyo. Omuntu obutamanya kyali nakyaluubirira mu nsi. Obulamu tebuba na makulu. Tebuba na lugendo wadde omulamwa. Abantu abasinga naddala ffe abaddugavu tetumanyi kye tuli. Tetumanyi wa gye tuva, tetumanyi wa gye tulaga. Mu butuufu akaseera katono nga tukola okuyitibwa kwaffe tukirabye nti ebitundu nga 8 ku buli 100 eby'abantu abava mu bulamu bw'ensi nga tebatuuse wadde ku bitundu 10 eby'obusobozi bwabwe. Ensi ne bagivaamu. Allah n'abayita. Kuno kwe kusoomooza okusinga obunene eri abantu. Buli muntu ayagala essanyu. Buli muntu ayagala okutuukiriza ebirooto bye. Sinnasangayo omuntu agamba nti tayagala bulamu bulungi. Buli omu mu nsi ayagala ebirungi. Ayagala n'okulaba ku biruubirirwa bye. Kyokka bangi batankana ne ku kiki kyennyini kye baagala. Tugende mu maaso. Bwe kityo obuwanguzi bw'ekintu bukulu nnyo kubanga bukuuma erinnya n'ekitiibwa kya kampuni ekoze ekintu ekyo. Tutuuseyo tutya? Tutuuseyo tutya ekyo? Sooke wano. Mu butuufu Katonda afunamu nnyo
ffe bwe tuwangula. Era omuntu yenna bw'ategeera kino ayiga okuba omuvumu era asobola okukuuma essuubi. Jjukira ofunamu nnyo ne Katonda asanyuka nnyo ng'owangudde. Nkimanyi nti Katonda ayagala mpangule era mbeere musukkulumu kubanga ndi kitonde kye. Obuwanguzi bw'ekintu bukulu nnyo eri nannyini kukikola. Okawulidde ako? Katukomaawo. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.